Ab'ebyokwerinda baliko abantu musanvu be bagombyemu obwala nga kigambibwa nti bano bebadde batigomya bannasembabule mu bubbi bw'ente, embuzi n'ebisolo ebirala n'oluvannyuma ne babibaagira ku faamu olwo ne bakuuliita n'ennyama. Omusasi waffe alina ebisingawo. Ente ezisoba mu 10 ezakabbibwa mu bbanga lya myezi 2 essembabule wabula nga abatuuze balumiriza nti ababbi beeyambisa ezimu ku pikipiki ezaabwe babasente ba NRM mu bunyazi buno. Abakwate kuliko Kamoga John, Kalisa Xavier, Katongole Matiya amanyiddwa nga Kipala, Mokasa Tumwine, Ivan Kasaago ne Isingoma nga kigambibwa nti bagguddwako emisango okuli okubba ente n'okutuusa obuvune ku bisolo. Omusumba Patrick Kabuluku, omutuuze w'ekisojjo mu ggombolola y'Ekiwanda, y'omu ku bali mu nyiiko oluvannyuma lw'okubbibwako ente eziwerako nga zonna bazibaagira ku faamu ye. Kati bunu batuukako poliisi neekuba ebifaananyi n'ejjaku amaliba n'egatwala. Kati enkeera ninkeerayo nobaŋŋamba muzeeyi amaliba gaago gatwale ngambe kati amaliba nze ngatwala. Era balina be baliisa bwe kiba kisoboka, balina be baliisa. Kubanga tekisoboka okutwala ente ezikama ne batwala eziwaka ne bagulira n'ennyana zaazo ne bazitwala. Ekitegeeza balina amataka gye baziteeka. Bandikozesa ki ne balondoola ekintu kino. Tetukoze ku nsi, tetulina bikolobero ku kitundu, naye abali musembabule abantu abagirimu baneetuyambibwe. Sekamateddeyo nga naye mutuuze w'essembabule agamba ababbi oluusi bakozesa pikipiki zaabwe basente ba NRM abamagombolola okusobola okutambuza omunyago gwabwe nga teri abakuba ku mukono. Kya NRM nakagisuuza emirundi egyo era nali ngenda George oba bansibe agiwa abavubuka ne bagenda ne bagibbirako. Amanya Enoko nga naye yabbiddwako ente agamba nti omupango guno gwalibanga gulimu n'abakinjaaji. Ye agenda wali n'agulayo ente emu n'agiteeka ku buca eyina ebiwandiiko, ate zino ennyama ze babba ne baziteeka eno wansi, eno eyina ebiwandiiko etunda eno eri wansi. Ngenda kutuuka ne baŋŋamba Kalisa yamaze okugibaaga kati ng'eddiba kweriri na byonna byonna kwebiri n'ennyana yaayo nga ekyaliwo nga bagisaliddemu omwo. Naneegayirira n'agamba mutuufu nsonyiwa sikirina buzibu bwonna nensaasira waliwo baginguza naye saagala bigende wala nemukkiriza ngakati naŋŋamba agenda kuwa $4,000,000. Luzindana Innocent ow'emijwala Mujijjo n'abatuuze abalala beekokodde poliisi olw'obutabayamba nga beekubidde enduulu. Tunasimbula owa poliisi baŋŋamba okuyingira mu motoka twagala $10,000 n'egyo $40,000. Ne mbabuuza basajja mmwe nafiiriddwa ate kaakati nnyongerako ndi mu kugigula buto. RDC w'essembabule Paasa Caleb Tukayikiriza avumiridde ekyokubbisa pikipiki z'NRM ente naawe abatuuze olukusa mu motoka oba pikipiki y'ekitongole yonna gye basanga mu bubbi buno bagikwate. Naye nze mbawadde olukusa mugende mukwate n'obweba nga UC ya president mugikwate ng'erikola ebyo ebyambonyi. Tukayikiriza ategeeza nga bwe batongoza enkola y'amayumba 10 eyambeko ku poliisi n'anenya abasirikale okwesulayo gwa Nagamba. Buli omu ayerinde. Tubadde tusazeewo mu security meeting gye twalina nti tuzeewo mayumba 10. Kamoga John yalabibwako nga adduka nga abantu bamaze kutandika okukuba enduulu. Tukwata Kalisa, tukwata Katongole, tukwata Mukasa. Jacinta Bwanika yakusakidde Green. Webali ddala Jacinta Bwanika ku ddakiika zino 10 ezaakaita akasaawa emu katuwumbulemu nkomewo n'ekitundu kya Gabuutikidde ekyokubiri tobaawo. Bwe tukomawo mu Gabuutikidde ensiitaano y'abakirimaanyi North Korea etiisizza Amerika n'era aliko okwongera amaanyi mu bbomu za nukiriya.